Olunaku lw'eggulo ekitongole ekirondoola omutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kyakoze ekikwekweto mu disitulikiti y'e Wakiso ku kyalo Kirokole ekisangibwa mu muluka gw'e Kayunga. Waliwo amaka agamu agasangiddwamu eriteeberezebwa okubeera eddagala lya gavumenti eryenjawulo. Mulimu ddagala ly'omusujja, obutimba bw'ensiri, dewormers, ne tusanga n'eddagala ne testing kits bana bagenda okukebera abo balina obulwadde bwa mukenenya n'ebirala. Eddagala lino libadde mu bokisi ez'enjawulo kyokka nga kiraga lyava mu kitongole kya NMS ekitereka n'okugaba eddagala lya gavumenti era nga lirambiddwa nti lya gavumenti ya Uganda. Gavumenti bwe delivaringa eddagala ne balijjayo erimu olabye libadde liwandiiseko n'eryejjavudde era nga balina n'ebitabo by'amalwaliro. Abakulu okuva mu NDA baagala abantu ba bulijjo babayambeko mu kulwanyisa ekibba ddagala. Kubanga lino eddagala lirina okuba mu malwaliro ga gavumenti, Abannayuganda bafune eryabwereere kubanga basasula emisolo. Naye kati libadde ligenda mu mikono gya bwannannyini omalira ng'osasudde omusolo era ng'oguze n'ekyo olwadde gavumenti kyeyasipendingako ssente zo. Kitegerekese ng'omuntu eyakwatiddwa bw'agambibwa okubeera ow'amagye ga UPDF nga mujaasi ate nga wa byabulamu mu kibinja ekisookerwako e Kakiri. So how long have you been working with Mark? Bamuyita Cyprian Ssimbwa twamukutte, abalala bakyadduse naye tukolagana wamu ne police n'ebitongole ebirala okulaba nti tubafuna. But should you find that is our own, of course you will be ready to win. We have got a legal framework, we have got administrative structures, and the UPDF we believe in discipline, and whoever commits a crime should have individually been responsible for his crime. Aba NDA batangazizza ne ku katambi akalabikidde ku mutimbagano nga kalaga omusajja eyeemulugunya ku ddagala ly'agamba nti terikola. Kati eddagala lino lirimu nja kyogera mu Luzungu, lirimu carbonyl iron era bw'owulira ekigambo iron olina okumanya kubanga bw'oba olina magnet ekola ki eattractinga ki iron, era eddagala eryo bwe liri yenkula yaalyo nti lijja kuba lisobola okukola ki omuntu bw'okozesa nga bwe babadde bakikola.